buli lw'otatunulira soft sport yo ewali obunafu bwawasinga okuyita ssente zo nga totegedde. Omuntu atalina mize gino gye nkugambye abeera ayinayo omuze omulala gwali aniwe gwatamanyi naye nga weeguli ng'era ssente ziyitamu. Okugeza mulimu abantu abali eyo nga ye essente ze aziteeka mu investments zawulidde mu mikwano gye nga bwe bunafu bwe. Oli olujja n'amugamba waayi wali batundawo akapolitika milioni 12 naddukirawo emisinde tasiba namu takola na background check ng'ezo 12 ateekawo wayita emyezi 2 ng'asanga bazimbyewo azisololezezza emyaka egi bazitwalidde mu lunaku lutya. Omulala abeera afuna omusaala tugeze omwezi milioni 4 buli lunaku naye nga alina soft sport etwala ssente ze naye nga ye takimanyi naga naye bannange. Waliwo omuntu abeeraawo tanywa mwenge si mweyagaze mu bakyala yadde mu baami ne mu church tagenda naye nga ye obuzibu bwe businga okubeera ng'obuzibu kwagala kuzunga kuva eno kudda eno kudda eri okutambula okwekyeyononere ne bamugamba waayi tugenda 40 naga tugende nga tewali azunga na mbuyaga. So self discipline by the way ne mu byemizannyo ne mu bakulembeze baffe n'abantu bannaggwa n'abakoze businesses ezibadde successful bw'obanga toli mweteefuteefu kusasula mutemwa gwakubaako ngeri yonna gy'ogenda kukuuta maviivi okaabemuuko embeera ekunyigirizeemu nga gw'oyagala bintu bya mukeeka nga toli mweteefuteefu kubaako na bintu by'ogenda kufiirwa nga tobifunye mu kiseera ekyo. Mulimu ebintu ibula ebijja nga tobyetaaga. Chris, ekibuuzo kino ku self discipline of course in business wekigenda abantu ebwereyo onnyonnyodde ku unnecessary expenditures. Waliwo omuntu lwakeera ku makya nga ekintu ekyo akiteekako se naye nga si kyabwetaavu mu bulamu bwe nga he or she can live with or without it. Bingi nnyo mu bulamu bwaffe of course. Mu mbeera ya self discipline eno waliwo ate abantu lwe bakekkereza ennyo essente ne bafuuka bafuta. Oli n'atuuka n'amiima akasente ako n'akamiima bubi nnyo nti oyogedde ku majolobera kitegeerekeka naye omuntu n'abeera nga ne ku mukono guno tekuliiko wadde eraama y'essaawa nti yasibwako. Oli n'atuuka ne ku extent etagula kalifuuwa ngamba akawoowo zi perfume. Oli n'atuuka ne ku extent etuuka n'agamba nti mwene ekyokulya atuuse mu restaurant kale nja kumpayo chapati 2 ne supu. Okyegera kyenkunyonya kati ekyo okyo kitaaminga otya ate kati ekyo kyanjawulo. Self discipline omuntu ali disciplined mu neeyisa era mu nkola ye ey'ebintu buli kintu kibeera ku budget bwe kimala okuva ku budget abeera n'ebintu byeyetaaga mu kiseera kyabyetaagiramu. Okubeera ne discipline tekitegeeza kwerumya neerumye leero nneme kulya olw'okubanga nnyina kyendi mu kusevingira obwo nabwo bubeera bugwagwa. Kyembadde njogerako kye kino kalifuuwa omwetaaga olina okulabika obulungi ate olina okubunya obulungi mu bantu. Essaawa ennungi ogyetaaga naye tewaliwo nsonga lwaki gwe omuntu anoonya capital ow'emiliyoni. Waliwo omukyala ennaku ze yali ambuuza nanga naye kakati oyogedde ku ky'okuscaling up my business. Yes nali agadde okuscaling up ne mugamba nyangamba nali agadde okuscaling up my business na sirina sente zenyongeramu ne mubuuza ewaka waliwo emmotoka mmeka nangamba 2 ne mugamba mutundeeko emu bw'obanga weekakasa ddala ky'okola kyakufuna mu kifo ky'okwewola. In fact omukyala oyo yali agala muwole ne mugamba bw'obanga weekakasa nga by'okola kanyamba abantu baffe bano ayagala okwewolako ayongere mu bizinensi ye naye ng'omulaba alina ebintu by'asobola okutunda mugambe ku ebyo byennyini by'olina bw'oba weekakasa nti ddala kituufu olina disipulini tunda emmotoka yo gwe lwaki oyagala nze nkwate ezange nkuwe ogezeseze ebirooto byo. Teri yakwata ssente ze n'aziwa ggwe ogezese ebirooto byo. Ate bw'omala omuwola ng'agenda ku ndagu ng'agamba jjajja mumwerabize bbaga bwe zitakola omanyi kye bagamba mbu ssente zo yalina gy'azisoosa zirina gye zisooka. Ibrahim kiddamu banka ebiruubirirwa bya banka kukola magoba so si kukulaakulanya
ebiruubirirwa bya microfinance ne credit institutions zonna wano Bulaaya ne Uganda ku mazzi ne Mambuka bubwengula ne wansi ebiruubirirwa byabwe bonna magoba bw'omala okuseekya enkoto mu ngalabi kisaawo kino bwe bampa ssente zaabwe nteekwa okubeera disciplined nze nkwata atya ssente zange nensoosako ekimu eky'ekkumi ewa pasita nga banka ezimpoze ngende enkola amagoba ate nzimudde ezange bwe mba nzeewoze nga zaakukola bizinensi yange ne bwonsabira essaala ennyenje ne zikunkumuka sikuwaako yadde olwaga lwaki ye bw'aba azaagala ngamba ono pasita waffe lwaki gwe bw'oba ozaagala akabba okayisa muffe endiga zo ekigambo ekyo nakyo nja kujja nkinnyonnyole bwe babayita endiga baba balina kye bategeeza kubanga bwe bategeeza endiga oli ye bw'aba azaagala tuzimbe ekyaki oba bannange ani yatuloga ngenda n'embirowoozamu ne binsobera ye bw'aba azinoonya ayisa akabbo ne muzimuwa n'akola ky'alina okukola gwe bw'oba ozaagala saba Mukama Katonda agenda kukolera ekyamagero awo wennyini w'oba obyogerera awo nze bwe ndigenda mu kyaki y'omuntu n'aŋŋamba bwe mba njagala ekyamagero ngende nsabe nja kukugamba gwe lwaki bw'obadde oyagala tuzimbe kyaki lwaki tewasaba mpola ate mpola ki ate nze bagenda kukola otunda ki kamulagi abantu bano nyina okubabuulira ebintu ebibalemesa okufuna mu bintu byabwe bye bakola the soft spots bo ze balowooza nti ebintu bino babijjako amaaso ne batabiraba ne buli wiki bw'oba ovaamu emitwalo 15 20 ne zigenda ew'omuntu waffe ono gwe mbadde ndi mu kugamba omuli oyo wamweyo nawe obanga bizinensi ate gy'oliikiriza mu bizinensi temulina kuvaamu yadde 10 kimu kiti nga kigenda mu bantu abo ekisa kya Mukama Katonda the grace of our Lord Jesus Christ teri selective enkuba kusaba etonnyako ngamba eri omusamize nejja netonnya ku kyaki ey'omulokole nejja netonnya ku muzikiti ogw'omusiraamu ekyo kyekisa kya Katonda ffenna atugabirira kyenkanyi enkuba agitonnyesa mu bantu abanafu n'agitonnyesa n'abantu abalina amaanyi agalima enjawulo ebeerawa gwe gyetonye ng'oli munafu lugoojamye ogenda kunenya gavumenti nga bwetasobodde kuteekawo mbeera ekusobozesa kulima bintu n'obitunda bwe naaba etonyeewo omuntu ayinamu amaanyi era agakola agenda kumakinga sure nti akozesa omukisa ogumuweereddwa Omukama Katonda n'amuwa enkuba asobole okusimba ebintu abifunemu kati discipline ejjiramuwa weewano discipline oteekwa okuba ng'omanyi teri muntu asobola kubeera na discipline nga tamanyi balina eggwanga lye baŋŋamba wano muyinza okuba mulimanyi bw'oba oliyingira bwoti ebipande bikubuulirirawo enneeyisa yaabwe bweri mweyo ensi nja gimenya bikugambirawo no drugs bw'omala obisoma nga bakukwata nga bakutwala ew'abakugu abamanyi etteeka eryo nga bwerisoma nga balikutaputira bulungi nnyo wano tetukozesa biragalalagala tetukozesa kino byonna nga babikumenyera nga babikugamba nga bakubuuza otegedde nti ntegedde bw'omala okukola that oath n'obagaa nti ntegedde bulungi nnyo amateeka gammwe bwe gatambula nga bagamba you can access our country olwo bakusange n'omuti ng'ogukumi kati bamale bakusange n'akantu konna so kyeŋŋamba abantu baffe kyekino discipline tetambula yokka it cannot be isolated discipline etambula n'obumanyi bw'oba omanyi osobola okubeera omuntu amanyi business bw'etambula ate kukubeera disciplined ne ssente ze omuntu ayagala okusasula omutemwa nze kyempita paying the price togenda kukola nnyama mu jimu ogikole mu kiro kimu ogendeyo wiiki emu otandika ogira oti nga tekagenzeeko oyagala kusevingira ennaku nnya wakakolera omwaka gumu wegeraageranya n'omuntu ali e Bulaaya ng'omuzira agubeddemu emyaka aga azitowa billions of money kati yamanyi naddi omuntu ali e Bulaaya lwafuna akasente ng'akafunira muzira gwe tomanyi naye oli mumwepimamu emmotoka gy'avuga gy'oyagala engatto z'ayambala z'oyagala era abantu baffe bano ekisinza okubakola waliwo omukyala yali ambuuza ennaku ezo era one of my clients ng'ambuuza nti naye disipulini
omuntu osobola kugigira otya ate ng'olina okulya obeerewo omanyi abantu bano bansisa oli mu bizinensi naye n'akawunti ya bizinensi tosobola gyawula ku yiyo bwe bakubira maama alwadde ng'ogamba kasha muweerezeeyo 2 ezo teziri recorded anywhere kati yo banka ebeera wali ng'erinze ennaku z'omwezi ng'erinda akasente ka eba erinze era buli lwe mbeera indisciplined banka tefaayo basanyuka